Katonda bw'akuwa omukisa aba n'ekigendererwa eky'okuyamba n'abo abakwetoolodde okuganyulwa wamu ku mukisa ogwo. Omulabizi David Kiganda bino abibuulidde okuva mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'omwenda okuva ku lunyiriro lw'15 olwogera ku ngeri Katonda bwe yafuka ku Sawulo amafuta n'amufuula Katonda n'ekigendererwa eky'okununula abantu be okuva mu mikono gy'Abafirisuuti. Buli Katonda kyakola aba akirinako ekigendererwa. Balokole mmwe mweyigiriza okutegeera ng'ekigendererwa kya Katonda ku buli kyakola. Ebintu ebimu Katonda by'agenda okukolera agenda bikola lw'abantu balala. Katonda gwe si gwe gw'alowooza ennyo, alowooza bali abalala. Mu ngeri y'emu omulabirizi ategeezezza ng'abakkiriza bwe balina okuba n'ekisa bakomye amalala bakozese ebyo Katonda by'abawadde okuyamba abalala. Kakkanya amalala go. Pride down, arrogance down. Allow people to enjoy your blessings. Mukendeze olugezigezi balokole mmwe. Kendeze olugezigezi ebintu Katonda byakuwadde n'ekifo akutaddewo lw'abalala si kululwo. Ayongeddeko nti omukkiriza yenna anaafuna omukisa okuva eri Katonda asaanye okulowooza nga ye n'okulumirirwa abalala. Mu kyo omuntu alina okusaba essaala nga si yabwannakyemalira wabula ng'asabira n'abalala abamwetoolodde. Breakthrough, you just need to have God's mind. God's mind about people. Wait. Oba oyagala okulya ebya Katonda amangu. Vamu obwo busala bw'obadde osaba buli service. Ayi Mukama naffe otujjukireko. Mukama nange ndaba ennyumba ya taata yonna eri awo tewali afumbirwa. Mukama tetusulangako mu nnyumba ya sementi. Tuli mu budongo. Vamu obwo busaalasala obw'embwa. Saba essaala eziri serious. Tuuka ku kyalo, tambula ku kyalo ky'ewammwe. Ssaawa nnya ez'emisana. Lwaki abaana bali ku kyalo nga tebasoma nga tekikuluma? Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera. Amalindirire. This is Kingdom TV.